Ate abatuuze ku kyalo Kijogo ekisangibwa mu waadi eya Kibingo mu Hoima West Division mu kibuga Hoima balabe Katemba atali musasulira omugagga bwe bamusimidde entaana 3 ng'entabwe neva ku byanfuna. Kino kidiridde omukyala mukulu okulemesa abooluganda okuziika mu ntaana ebadde esimiddwa mu kibanja kye. Omugagga Swaibu Muhumuza Meta omutuuze w'e Lusaka mu kibuga Hoima gwe basimidde entaana 3 ekitabudde abatuuze mu kibuga ekyo. Omugenzi yafiiridde mu ddwaliro ekkulu e Mulago ng'alese Namwandu 3 okulera ettaka Bahuma akayanya ne balamu be kuba balina okuziika. Ebyamataka bitabatalibaniza olugagga bwa Swaibu gavumenti ejja kutaamu bagabanize equally so ebintu bya mulinkonkogwo baleke kuswaza ibara lya Mr. Swaibu. Abooluganda basoose kusima ntaana mu kibanja kya Kabahuma okusinziira ku kiraamo kyokka nga mukazi mukulu ono akalambidde kikafuuwa okuziika ku kibanja kye. Omugenzi abadde yazaala abaana 2 mu Kabahuma nga ono yasinzidde okulama okuziikibwa mukyala mukulu ono kyokka omukyala n'agaana nti singa akkiriza baziike bba ku kibanja kye bagenda kuba bakoze ekijja ekya famire nga n'abaana abalala bajja kwagala okufuna omugabo ku ttaka eryo nga Bekali Busobozi muganda w'omugenzi Bwannyonnyola. Owahano wehika ibiri ayangire batazika hano akona tuzike kule vuichi tutwera kuzika tumusike kyonga tukuja kuvaga nizamu ikwali. Abasimi b'entaana batandise kyokka babadde batuuka makati ne babayimiriza nga gubadde emifo ebirala gye basoose okuzisima okukakana ng'omugenzi bamusimidde entaana 3 ng'omu ku batuuze Godfrey Kamunuga bw'alambulula. Mutaka waitu Swaibu akatufuaho jiweze hanyuma y'ebiro 3 kyani batuli mu kulima ebinabi yaye twakale makinu kina kya kasatu. Kigayibwa nti bakira bino bigenda mu maaso nga Kabahuma ne mulamu we bakwesa Omulambo mu tawuni y'e Hoima nga balinda bakkaanye awo okuziika nga batya okugubajjako ku kifo baguziike batayagala nga Julius Kyaligonza St. George Bwannyonnyola. Ekitali kirungi muno muzadde wa kusomesa abafiira ahumule omumba bagulemeire barumba akuije so bamuzanisa comedy abataka babalimise bitugu Omulambo bakuserekera ku comedy bakwenda kumuli omusajja wekinyisanye wemusikante obuzibu obulala buvudde ku basima entaana okwekyanga nga bagamba nti babadde bakasima kiyita mitwalo 2 ge bakkaanyiza ne balabula abooluganda obutaddamu kusima ntaana ndala. Ssente bayimiriza buli ekibadde kigenda mu maaso okutuusa lwasisi w'e Hoima Badru Mugabi lwatuuzizza enjuyi zombi. Ate abantu bando balifa bali bazikanka kandi batandike kufulula nake twagamba tikikusoboka practically nekinakiro kirakiro so tugenda kusweka ekineki otukumara kisweka tumuzigo mu kibanja ekiri haihana kitazikirwemu omuntu ubundi bamubikire balimekire basanga bakiri bayitu kandi atafuire bakigalira mu kukigalira olina kuteekamu omugogo. Bakkaanyiza baziike mu kibanja kya namba 2 olw'entaana eyabadde esimiddwa mu kibanja kya namba 1 eziikibwe nga bakamala okukkaanya okuziika ewa namba 2 ate babaluseewo okusika omuguwa mu bamulekwa nga bamu bagamba nti kitaabwe alina kuziikibwa mu ddiini y'obusiraamu nga abalala bagamba nti kafuuwa alina kuziikibwa mu bukristaayo kubanga n'essanduuko ebadde yaguliddwa dda. Kimanye kurungi tano musi tosobola kuchwera omuntu omusango iyo gya kumuchwera mulingo tolini wa ya mwangi ali mukama Rwanga wenka achwera abantu emisango ano omusi eiguru. Kyokka oluvannyuma bakkaanyiza ziikibwe mu busiraamu era ku saa 12 emikolo gy'okuziika ne gitandika. Obukama bwe Bunyoro Kitala buvumiridde ekikolwa kino era ne busaba abantu bulijjo okukola ekiraamo nga tebannafa ng'omuwandiisi w'olutuula lw'obukama Moses Atuha aliko by'annyonnyodde. Abakulu b'enganda abakulu b'ebijjo abakulu b'eka abantu mbasomese obuzaalanwa basomesa obuzaalanwa kandi abooluganda bateekinga ekyaki. Omugenzi bamusaalidde mu ddakiika 2 n'oluvannyuma ne bamuziika ku ssaawa 1 n'ekitundu ey'ekiro era nga byonna bikoledde ku ttooki. Ambrose Niwagaba Katoto yakusakidde eggulu erino ku lwa Bukedde TV.